Kenzo ye muyimbi asinga ebbeeyi mu Uganda badde okimanyi nkimanyi naye ente zaawe za 25 balansi yabadde mmeka nina akapapula kendabyeko awo era promoto yo ng'awandiika infact ngenda kukanoonya ndabo zirabika zaabadde nga 2 engeri gye yamuwa show ennyingi nti zaalinga 3-2 kubanga akapapula kabaddeko 2 oggyeko promota emiliyoni olino presidential advisor twamusanyukirako kati alwane ku kya copyright kuba bagamba kya copyright honorable Kiyaga yakireeta nekigamba ne kibeeraawo kati ekirungi bonna kati bayimbi ate bali muki honorable Kiyaga ebintu yabivaako dda yaddayo mu bazungulu yali bazunguli yasirika ate nga yali atandise n'amaanyi era nti kyekibiina kye ali Mawokota ali Manguudo yamanya nti abalonzi be bakama be anti babe Mawokota tebaagala copyright tebategeera copyright ate mwe mumusindika mu copyright abe Mawokota era baamubuuza ekibuuzo naliko naye nanga Vegas bakama bange bambuuzizza copyright kyeki wenakomye okulwanirira copyright nembaga mujaga ate mujaga obofe tetwagala copyright ate essubi ly'abayimbi nga liri muye era buli omu agamba onalebuyirale yaleeta ekibundi si ye yakireeta alimba kibaddengawo naye yakizuukusa n'akikomyawo Kenzo seba presidential advisor tuyamba olwanirire tutuyamba mweyambe mulwanirire etteeka lyammwe nze ndi promota nsina wendira ku copyright ya muyimbi era kisobola okuyamba ekiina tetugenda kubeegayirira lwanirira copyright yaabwe oba mwagala oba temwagala fe tulina ebizibu ebituluma n'ekiruddu teriddagala twagalayo omubaka nga agamba fe twagala ddagala kiruddu ate mukole n'ekkubo ly'ekiruddu bannaye mbi abantu bafiira bafa tebannatuuka ate oba oyagala okugenda nti gira olina yita eribooti gaba emunyonyo n'ojjaawo waliwo ebinnya bitonotono awo naye okuva emaki n'ekibuye ate eyo wala otuuka okisigeni emuweddeko n'ekiruddu mubi mukole ekkubo lya kiruddu alinga eri ewaffe Nakaseke okuva Obulezi paka Nakaseke ekapeeka wabi motoka tezikyayita bakubira omulanga abantu batulaba babeerako njogera nakoowa bannange njogera ekkubo ye mukulu gye yakoledde ne birthday Sebutu emyaka emeka yawezezza 8 olwo abakkiriza nga bwe nakugee mu ntandikwa olwo yakkiriza 8 nakugambye nze nagenze nensimba kalittunsi ngenda mubalira ku kalittunsi oyo omanyi myaka 10 maaso otunda kalittunsi nenfuna sente kati ginaawerera nga manya omukulu akonya 9 alusiri olwenda anyway Vegas promoter akagamba akasembayo ak'abayimbi amayinzi ennaku zino siagala nnyo kuleekaana n'abantu ate bannayuganda banyiiga mangu singa abayimbi mbadde musobola okukima singa mumanya ekintu ekyo bannayuganda banyiiga mangu kankubuulireko mondesonyiye abannayuganda omuntu gwe bawagira ne bumuvaako singa buli muntu mugezi nga big eye kubanga ekituufu osooka n'owugukamu mu kusooka singa osobola owugukamu mu ssaawa n'owugukamu 30 seconds n'omanya nti zino eddakiika ezisigadde obeera ku soba big eye yali awuguse naye n'atunulira ensobi gwemanyi kitegeeza ogenda ku stage ng'okubwa bucupa okuva we batandise bamujooga abaana kyokka essaawa zino nga yeddaalingi utasobya big eye must shine ayina okushininga ka comment ke yaleese gamba ndaba big eye must shine kiki ekigenda mu maaso kale to shine comments ngaze mugambo ayina okushininga ayina olwimba olupya balutalambada dance lwaba lutambula omanyi kati alina ku zino bukyaleeta era kati bw'oba muyimbi ekiki kyewayogeddeko ne wa upcoming naye ng'ekituufu kiri nti gweokimanyi bulungi nnyo nti Kyagulanyi tebamukoonako Kyagulanyi yasobya Kyagulanyi olina kwogera birungi era nga kikyoyogedde gwe ne bw'olaba gwe omuyimbi
gwe ne bw'olaba toddeeyo otandika okuleekaanira abantu mbu Kyagulanyi yakoze bw'ati abantu bagenda kukyawa. Kale ate n'obusiru abayimbi bwe balina yadde tugamba nti ne Chameleone ye yekka alina moral authority eyogera ku Kyagulanyi n'asigala yadde si busiru omuntu yenna awuguka obusiru bannayuganda bwe balina oba abayimbi b'e Uganda totulekamu bannayuganda obusiru abayimbi bwe balina tolaba nga ffe bonna tolaba nga ffe abamu kale tolaba nga ffe tugamba nti Chameleone yekka yayina moral authority eyogera ku Kyagulanyi n'asigala nga nshayininga nene Chameleone tasussa sirabawo Chameleone nga yogera ku Bobi Wine Chameleone tasussa takisussa era bw'omubuuza ku Bobi Wine ate n'ekyokubiri akugambye bizinesi ye mbuuze ebyange wuliriza n'ekyokubiri Chameleone ne Bobi Wine ate tosobola kubakwata abantu abo n'oleeta gravity bali balina distance gye batambuddeko bonna gravity kati ye gravity atakyayina gwe gravity bwamu kozi kye namwagaddeko ku luno teyakaali nalabye nga Nimrod amukutte kaati abaana bakomezaawo bintu naawe byemabega anti teyakaali naye Nimrod anti era yalina Nimrod ne press gye yakola Nimrod atuddaawo ajjawo yamugaba batokaaba naye bagenda yafuna ssente sho olwamusala Nabbanja n'amuyita n'amuwa ebisatu namugaba mwana wange tulaba press gye yakola nga yagabira bannamawulire ssente embuzi gwe shogo yasala ssente ozijjawo ezigulira abantu segonda kuba bannamawulire bonna ani agambye nti waliyo ne bw'oba waliyo oli munnamawulire abamawulire be bamu ate era be yavuma aye kati nze ate mpuliriza nze omuyimbi bitasobola kwogera wano ate omuyimbi nze omuyimbi yenna bw'abanga assa wansi professional yange kubanga professional yange mwendya ne bwavuma Kyagulanyi naye n'atavuma professional yo ekyo kirala kubanga ate Kyagulanyi ate mulala ku professional yange nze gwe nnyinamu essuubi n'okubanga professional yange etereera professional yange naye nga ntula ng'omulangira nga sikyakubwa omusajja akwata batuli n'akuba munnamawulire ng'alinga akuba omubbi w'enkoko lwaki mukwata siini embi ate siini embi okuwa abantu ekyo abantu kye balina okufuna kitegeera kati sebaawo oba ozizza musango naye Kyagulanyi yazze okulwanirira eddembe eryo embeera ekutabuseeko tebitambula bulungi emirimu giguutaanye byogata biganye okugguka tewejjusa va mu kwekubagiza jangu mu Glorious Consultancy and Agency obulamu butererenga bwe wabubala bano bagenda kuyambako okufunira visa mu nsi gy'oyagala yonna bakumye passport flight bookings hotel bookings airport pickups company and any gig registration business proposal writing software sales mobile app development, online radio and TV development, graphic designing. Jangu obwebuuzeeko mu bintu eby'enjawulo wamma obulamu butambulenga bwe wabubala. Tusange ku tebajjukira akeede mu Ndeeba ku Masaka Road opposite Kalungi Motors oba tukubireko. Glorious Consultant and Agency, serving to satisfaction. Namwe bannamawulire temuli balungi mukolagana n'obusajja obwo abamu yemmwe bambega abasookera ddala bannamawulire bakolagana ne poliisi simanyi kumanya tuva Museveni ati atufuga onoonya n'abantu kwe weesigamu bage baneetusimbule tugende namawulire oyita bannamawulire obagamba ngenda kwekalakasa olwokusatu bajja ne poliisi omanyi struggle eno kati byali nakasika omukulembeze wabeereddeyo ng'agenda okukuza baatidde mukulembeze ekyo President Museveni oyo mufuzi omukulembeze we Bobi Wine bantu akodaka kugamba luli kale omufuzi wabeereddeyo ng'agenda okukuza baatidde atufugira ku mmundu atufuga lwampaka abasaidi ya National Unity Platform abakulu baali baagala kwogera ku ki nga bagamba enguudo mbi Nakaseke tuli bubi temuli ddagala biki naye lwaki ate baatidde n'eddwaliro
amalaga eddagala liriwa buli wombaga tebalina ddagala kale we lyandibadde gyeriri Vegas katugambe kale gyeriri lwaki anti wuliriza bwe lyandibadde gyeriri bw'olwala gwe nga munnansi ate munnange libeera lya bbeeyi nga tolisobola ng'omuntu wansi bannayuganda tusooke nga tolisobola tutereere tuddemu tufune eddagala lyaffe eriri erya Nazzikuno omululuuza n'omwetango n'ebbombo eddagala lya Museveni tusooke tulireke tetulisobola lya bbeeyi sigamba nti teririiyo ate ng'omululuuza mu malwaliro ekituufu eddagala gyeriri naye eddagala baliteekawo nga omuntu ono alina essente yalisobola ate abantu baffe 80 ku 100 beeyiya bweyiiya tibalina ssente kati awo tebalaba abantu bagamba nti temuli ddagala Nakaseke RFS Center tebalina ddagala kugambe gyeriri naye lya bbeeyi nti n'ebitanda ebimu bwefuna nze fatufuna budde netugendako Nakaseke mu ddwaliro netuyitamu lwakuba nti abantu tusobola kugamba tuba tuyitamu kujjayo information ntuufu okitegeera bwe kyoba omanya abantu okimanyi abantu balwadde Nyalusa ku mulembe guno tebalya mu budde tebalina mmere ate si alusa njala yebaluma abantu azo alusa gamugambe si alusa njala yebaluma sente zigula mmere na byakulya twasiiba okuva ku makya paka lwaggulu nga talina kyakulya naye ng'omanyi we tuli era mukwano gwange bamwetawo malu sijja obulezi biliyoniya yangamba luli Vegas alusa zinzita nenze nemumulaba nga njala yemuluma nemugambperekeraako nengenda ku lanchi netulya navaayo ateredde alusa gwe ziruma sijja obulezi omuntu alusa gwe ziruma tasobola lya mmere n'atereera ate yeeyongera kuba bubi naye navaawo nga ngamba ndiyadde kati awo nemmanya nti mu Uganda alusa teziriimu njala yeetuluma naye buli lwosanga alusa zira nafuna alusa njala sebe netweyanziza alusa ebyo ebirwadde ebyo tebyandize naye abantu bali bubi tebalina kyakulya tebalina ssente kati olaba bino ebintu bye bagamba mu malwaliro temuli ddagala kati gogamba temuli ddagala ekituufu amalagala mwegali tujja kukkiriza we shall admit amalagala gyegali naye eddagala lwaki ogamba nti ddagala kugamba teririiyo kitegeeza kyo kubanga waliyo amakerenda waliyo buli kimu naye nga omuntu n'omugamba okufuna ku kadoozi akasooka $50 oba 3 nga tasobola na kufuna ku affordinga school fees za mwana $15,000 anti olwaliro tuli mu nsi ng'omusawo bw'akugamba nti ngenda kuwa ekitanda omugamba mpandiikira eddagala nja kudda kiyeza ekitanda kya bbeeyi anti kati wano eno gavumenti system ogenda mu ddwaliro gy'ogendamu osasula ekitanda olina okusasula ekyokulya kyo olina okusasula treatment ate munnange n'omusawo okukolako obulungi olina omuwaayo akantu kale okumuwaayo kale tekyandibadde kibi naye kandibadde nga kasiimo kubanga asasulwa akasiimo omuwaayokko naye ako olina kamuwa nga amaze okujjanjaba n'otereera naye Uganda okukwatako obukwaso olina sooka kumuwa yadde obeera osasudde akasiimo kandize nga ng'oli akujjanjabye n'otereera tomugamba muganda wange omutwalo genda onyumu kasooda naye ennaku zino akasiimo akasiimo kampaka tekakyali kasiimo byatabuseemu era oba oyagala okumanya nti ebintu bitabufumukko gwe lwaza kitegeera aga Katonda gwe lwaza ofune omuntu omulwadde ngamba olaba ate kati nti gavumenti yateekawo ekintu kati ebintu bino omuntu ng'afudde kati sisitimu eyo tekendeeramu Vegas bw'oba ofiiriddwa okugenda nze najja omulambo gwa maama wange awo ensanda naye bulaaza nagwo gwakusasulira n'omuntu afudde naye ate abeera wa bbeeyi nno n'okusinga omulamu wekyo kimanyi naye just system yereetera ekyo ekintu nti omuntu afudde wa bbeeyi nnyo okusinga omuntu omulamu kasita muba balekerenga kuba abantu baffe bafa ne babasalamu ensigo emitima biki byonna ne babitwala ate era no ne baba tetusasuza ezo oba nagamba Kamiri wenywera sigala nze sikyanenya muntu anywa sigala n'ekimumba kijja kufa
ati ne bw'ofa bakiramu namugamba anko wenywere segewo ne ngamba wizo wenywere sigalawo era buli munnayuganda ali eyo ng'onywa sigalawo anti tankuba naye bali bba abakuba kati ate nange byennywa ebinkuba birala nnyo waliwo kasooda ka mirinda painaapa ako buli wenkanywa mpulira nga balina okumpa akalango abamirinda waliwo kasooda ka mirinda painaapo waliwo amazzi gaani gali tetutera okunywa agagisemakula hanawoota agahiruwoota ono lwaki takuwa kalango oyo omusajja agisemakula nti musajjawo kati obuuza nti musajjawo akuweyoko ku ssente naye musajja wa Medi byonna tubikola naye musajja wa Medi ate Medi nze yamutwalayo kati simanyi asigala musajja wange kati lwaki tatuwa kalango naye kyano ogituulako akuwa akalango nze ndi mumativu nze nkolera bantu nze nkolera bantu anaaleeta kasiimo amazzi bagaita hanawoota ne hiruwoota gonna gage agisemakula anyway ojaleeta akasiimo kale katuberekereze naye nga ebiri mu industry bingi nga mbadde nkyabaagala naye ndwawo okubalaba mbadde nkyabaagala mbadde neerabire n'obbanyumiza mbadde nzija nensanga abakyala babiri nga balwana nga beekuba nno ebyaddala kati nempaakinga ebbali nembagamba nembeera ki ega nenjagala nnyo okumanya akabaate we kavudde kati ngenza okumaliriza nga omu agamba ono nga bw'onaateeka sabbuuni ku mulyango ono yazze n'ategula ekitole kyawe mizigo yazze n'ategula oli bwe yazizza n'akireka nga yagakigula kipya ono n'akitegula naye n'akozesaako kati bwetuba kitole nno bwe tuba nga tuli mu ggwanga nti abantu bakyalwanira sabbuuni so kati kitegeeza ekintu kye tulimu si ggwanga, this is not a country. Akategedde balwanira sabbuuni basobola okwekuba ne betta era kyenkoze badde nnyinamu omutwalo gwe gumu 2,000 ne mbagulira omuti buli omu nensigazawo 2,000 5,500 buli omu ndese alina omuti ne mbagamba okuddamu obulabi balaba nga buli omu asonga mu munne ja kubasiba bamaze ne bateeya beeyanze baba balina okweyanza. Sabbuuni yafuuka muzibu ku mulembe guno ogwa Museveni. Abantu sukaali bamuvaako simanyi oba ekimanyi abantu sukaali bamuvaako lwa mpaka bawoza kimumbu saagala kulwala sukaali bavaako mubeere takyasoboka muntu bagansa agala lwala sukaali yamuvaako omwesonyiwa n'omuvaako. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okukubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne nooti 757 nooti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education. Kati abaana bazzeeyo ku masomero n'omanyi abasigadde waka basinga abazzeeyo ku ssomero basinga abasobodde okuddayo ate n'abasobodde okuddayo bali mu tusaasire tuwemu wiiki emu ku bbiri. Embeera eno tugenda gikola tutya? Museveni alina sooka vaako kuba tusobola tere ate si ati tugambe nti buli kimu yakisibye ye head of state
yasobola okugamba nti gwe Kasolo omulamu, agamba nti gwe naawe vaawo, tewali mulala alina maanyi ago. Alitegeeza alina osooka n'avaawo, sisitimu oba neetereera. Ne bw'aba akyaliwo tukyali bubi kuba buli mwaka ogujja tweyongera kuba bubi. Byeyongera kalu. Kati ffe abavubuka abato tutunula nga bakadde. Akubatako mirampeera nejama. Okaddiye naawe. Ffe abavubuka abato stress abaana abato. Ye kati awezze 8. Abaana abato obadde okimanyi olwaleero myaka osanga omwana myaka 15 nga kugamba alina puresha. Puresha yeyongedde mu bantu. Mu baana mu bavubuka. Puresha oli yabeera nga y'abantu bakadde nga beekoledde ssente nga puresha ya byapa. Icyapa kye kiruddeyo mu Buganda Land okeera ku makya ntomanyi kyakulya. Kati tolaba zino essaawa ze tulimu waliwo atamanyi kyagenda kulya kyeggulo na kyamisana na kyankya naye nga bwakedde. Museveni yatulekera ekintu kimu obulamu bwe bugagga. Obulamu bwe bugagga. Mu Uganda temuli muntu asobola kulya kyayagala, tulya kubeerawo. Ati ng'oli otya kyoyagala ekya toolye. Oli otya kyoyagala, temuli muntu alya kyayagala. Olya osavaivinge. Tolya mbombo simanyi gyakulya gondi tosobola. Kati amaanyi ogajjawo. Obuvunaanyizibwa bungi nnyo ebiro bino. Tuli bakambwemu naye byebyo. Tuli bakambwemu naye kyemanyi kyetwogerako mukitegeera kuba ebiri eno byebiri eyo. Nedda bo tebalaba birala birala byebimu. Omuyimbi omu yayimba oluyimba n'agamba yagamba nti gw'otendera enjala kakutiya eri e Masaka yakuddamu ebusunju we banoonya akawugu. Waluwulirako? Obwavu bukutunza bibyo mu nju, otunda ebyo eby'omu nju owona obwavu. Kyokka gw'oli mu kubiguza ate yatunze enju n'ebyamu kati anoonya kugulayo ku bintu. Kati y'ensi mwe tuli ate mwe tubadde ebbanga ddene. Kubola oluyimba lw'abasudde yalukubanga muzeeyi Museveni yakamala emyaka nga 5 ku 6 mu buyinza. Babita baasi bbiniya. Emyaka 4 gutyo kamala okunoonyereza guno yamalako emyaka emeka we Zimbabwe. Ani no Museveni tasingika. Museveni tasingika ebbanga lyamaze ng'afuga tasingika. Ate nalabye ab'NRM bagamba Museveni emyaka gy'oyogera si gy'olina oli wa myaka 6. Lwaki yeekuza? Lwaki weekuza otukwase eki? Nabo balaba agenda akkiriza. Yani yayogedde. Jobless billionaire. Namulabye ku live ye. Ngamba Jobless. Yasiriwalira ddala okutuuka wano takyayinamu yadde amagezi amatono. Jobless billionaire waffe. Yagambye atya? Omanyi bino ebintu byanjawulo waliwo kubanga olina kyaliwo tulina bakyali baffe ngera ffe wetukkiririza mu ndowooza era naye bakkiriza naye tusigala tutambula ffenna. Yagambye muzeeyi olina emyaka 6. Tolina myaka 8 gy'oyogera ng'ayogera nga yamuzaala. Omuzzukulu ate yagamba jjajjaawe. Jobless ate wabadde ki? Kamukubireko wano owulira ate takivaako. Kamukubireko ate kazi wagambye era emyaka emeka okubireko wano takizzaayo mabega. N'otunuulira omuntu omusirusiru atalina magezi. Bana bano bwe baavaawo. Jobless billionaire. Wamma tubadde tukaayana wano. Ndi ne Jamal Big Bull tukaayana. Wamma wagambye President Museveni alina emyaka emeka? President Museveni yakozeemu ensobi. Alina emyaka 6 yapena 9 bakoze ensobi.
Azze miaka nkaaga gino sabi mpala ina 5 kati. Jobless. Wanje. Babaza balongo lwaki oli amusingako gumwe gw'omuzzukulu kiki ekikuleetera okugamba bannayuganda wuliriza gw'omuzzukulu lwaki ogamba bannayuganda nti ate jjajjaawo alina emyaka nkaaga ye atugambye 8 andi gejja kati naye takyajjukira bulungi engeri alina ebintu ebimuwuba ebingi alifa tujjukira ekituufu alina emyaka nkaaga kati gino sala alina 5 kuba alina 49 gino sale muwozi alina 39 ate maama kati aha maama Janet alina emeka mama Janet alina emyaka 5 okay kale sebo ati abantu we bati abatategeera ono mukwano gwange omuntu bw'ati atategeera mwebali nga tebategeerera ddala yakoze ensobi abantu basiibule tujja kwokya tutandise okukubiramu mikwano gyaffe kati tulimu bbawo nzikiramu ekyajumulesi kiriko nti bagambye embu yewaddeko obujuni agenza agibala atema kati Jobless akayenkana ne Muhoozi tuba wagani Muhoozi wa 3 agenza 3 bajja kugenda ne bwe giba 2 gijja wera 3 ajja kugenda akumata 10 ngenda simba payini wange ngenda simba payini wange naye yaddayo Bulaayo okujjanjabibwa twamulabako Wulira obuwoomi munnayuganda kankwanjulire Pizza Origin bano nga be bakafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala anti mwatu kyekituyisa Pizza Origin funa pizza erimu ebirungo by'otajja kusanga walala olina birthday party baby shower graduation party wedding meetings oba oyagala kusanyusa bafamire yo weyunire Pizza Origin tusangibwa ku Jinja Road Plot 10 opposite Nema House mwana wattu tukola ne delivery ate mu kaseera katono ddala yitiraho kati oba tukubireko tuli ku noti 7 noti 8 7 8 54 ne noti 7 6 7 Pizza Origin tulya kyaddala Teweekyawa nga tuli n'ebibyo genda mu bannaffe abamugga World Properties abasangibwa ekitala opposite Lake Oil Komamboga Road bano nga bagula n'okutunda ebintu ebikadde saako n'ebipya olina by'okooye oba by'oyagala okugula jangu mu Mugga World Properties oddeyo n'akamwenyumwenyu mu matama tugula ettaka ku buli luguudo olufuluma ekibuga Kampala era tutunda mu bitundu bya Uganda byonna tugula n'okutunda amayumba agawedde okuzimba olina nnyumba z'abapangisa z'otunda oba z'oyagala okukusololeza byonna tubikolako tukola n'obusaveya bakubbako ettaka jangu tukuyambe ku Mugga World Properties tukuyambako mu bintu by'okuzimba tusangibwa kitala opposite Lake Oil Komamboga Road tukubireko tuli ku noti 758 43 12 77 ne noti 392 89 7 noti 3 ku Mugga World Properties bw'otwesiga naffe tukwesiga.